On DRC and Rwanda, they signed a peace agreement. Unfortunately, compliance has not been good. We've had to impose a few sanctions on the Rwandan side. Mu mawulire ge tulina essaawa zino Paulo Kagame Rutagambwa alabuddwa wandiwulira sanctions essaawa yonna okuva ku ggwanga erya America. Jjukira nti ono azze akyogera lunye nti munda mu ggwanga erya Congo ontagenda kubeera nga avayo kabe lubaale kabe Katonda. Kakati nno wenkoledde akatambi kano ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwe tulimu gwe gwa June aweereddwa nsalessale okusinziira ku Secretary of State ow'eggwanga erya America amanyikiddwa nga Marco Rubio. Ono akakasizza agamba nti Rwanda azze bakwatagana nayo ne balaga nti bajja kuva mu Congo naye kaakati no babawadde ensalessale. Jjukira nti Rwanda ono azze yatandika dde okubeera nga bateekebwako natti abakungu munda mu ggwanga erya Rwanda. Rwanda eno yakwata amagye gaayo n'egateeka munda mu ggwanga erya Congo era nga Rwanda yagamba tebasobola kubeera nga bakola withdraw mu ggwanga erya Congo ye kyayita defensive measures. Kakati ng'ono agamba akabinja kabayekera akali munda mu ggwanga erya Congo akabajojobya tayinza kukiza kujjayo magye kubanga kano akabinja kajja kubeera nga kayingira munda mu ggwanga erya Rwanda. Era ng'ono alumiriza nti bali bonna bafa ku kimu Rwanda kujja magye mu ggwanga lya Congo wabula tebafuddeyo ku safety ey'eggwanga erya Rwanda. Kakati nno okusinza ku Secretary of State amanyikiddwa nga Marco Rubio ono avuddeyo n'akakasa nti Rwanda bagiwadde mpaka ng'ennaku z'omwezi 15 ng'emaze okubeera nga esootinga ensonga zino ng'amagye gonna bamaze okubeera nga bagajja mu ggwanga erya Congo. Jjukira nti Rwanda eno eyambako n'amagye n'abayekera ba M23 okujejjobya ebitundu ebya Eastern DRC oba Congo omuli North Kivu ne South Kivu gye buvuddeko baali bawamba n'ekitundu ekimanyirwa nga Muvira wadde nga baakibakyuza. Kaakati nno ebigenda mu maaso katwongere okubeera nga tubulya katono nnyo ng'okomyewo olabe Rwanda kyegambye ate ku Uganda. We refuse to remove defensive measures. Whether it means the troops and whatever else, we call it defensive measures. And in your logic, why would a threat be against me? And you are asking me to remove my defensive measures, but you are not dealing with the threat. What is the logic? Luno nno lwandibanga si lutono, luno nno lwandibanga si luto oluvannyuma lw'okubeera nga Kagame yamaze dda okubeera nga naye addamu okubeera nga ayanukula abasajja bano n'abagamba nti twabagamba dda we refused to remove defensive measures. Tetugenda kubeera nga tujjayo amagye gaffe munda mu ggwanga erya Congo kubanga gatuyambako okukwatirayo abayekera abagala okuyekera eggwanga erya Rwanda. Wabula bano abasajja bagamba nti Rwanda ono ekimusibye mu DR Congo si kubeera nga ateekayo defensive measures ye nga bw'agamba, wabula kigambibwa nti Rwanda y'emu ku mawanga wano mu Africa agasinga ate okutunda golodi katale k'ensi yonna, kyokka ng'ate eggwanga erya Rwanda teriyina yadde akalombe akabibibi akavaamu golodi. Kati bano nga balumiriza nti golodi ono yandibanga asimibwa munda mu ggwanga erya Congo eno ensi ya Rwanda neberanga ebba ebyobugagga eby'e Congo ne babeeranga abakongo badda mu kubundabunda n'okubeeranga basajja battu emikono gye babeera ku mutwe buli kaseera ng'eyabulira ow'olugambo n'okubasiba mu bwavu ne babeera baavu balunkupe ng'ensi yaabwe engagga. Kakati nno bino byonna Kagame agamba tasobola kubeera nga ajjayo amagye, wabula mu nsonga y'emu ono alumiriza nti abayekera ba M23 be bamulumiriza okubeera nga y'omu ku babawagira ono byayongedde okubeera nga addamu okubyesammula n'okubyegaana nga bwe yabyogerako gye buvuddeko era nga bwe nakukolera emboozi wano ku AKTV Media Uganda. Hajati Nakalembe omusomi w'eddwa bino byonna yabituteera ku ssente okubeera nga tukutuusako emboozi nga zino eziva e Rwanda, ate nga emboozi eziva e Rwanda zikatta bulungi nnyo n'emboozi eziva munda mu ggwanga erya Uganda naddala ku butebengefu obw'amawanga gano. Kakati nno Marco Rubio ono nga Secretary of State ow'eggwanga erya America azzeemu n'akikkaatiriza nti obutasukka mwezi guno mu makkati gaagwo Rwanda bw'anaaba tannaba kubeera nga ajjayo amagye ago agayambako abayekera ba M23 n'okubeera nga bano babba ebyobugagga munda mu ggwanga erya Congo bagenda kukola ekitabangawo Rwanda kyetaddaba kubeera nga erabako bukyebaawo. Jjukira nti bano baamala dde okubeera nga bateeka sanctions ez'enjawulo ku bamu ku baduumizi b'amagye munda mu ggwanga erya Rwanda. Kaakati nno ne gye buvuddeko yennyini mwenye kabwejumbira Major General Paul Kagame Rutagambwa ow'e Rwanda yammibwa visa okugenda munda mu ggwanga erya America. Kaakati nno ekyo kyali temporary, kati ono azzeemu okubeera nga alabula butereevu nnyo mu press conference ekubiddwa Marco Rubio ono nga Secretary of State
ow'eggwanga erya America n'addamu ng'agamba Kagame, wabula Kagame ono alumiriza n'addamu n'agamba kakibeere ki, kabeere mwana, kabeere Katonda, kabeere Lubaale, tetugenda kujja magye munda mu ggwanga erya Congo. Twabagamba nti tulirede okufaafaagana n'omuntu yenna anaatweŋŋanga. Bino nno bigambo bya Major General Paul Kagame Lutagambwa ow'e Rwanda. Emboozi ebadde empanvu Secretary General of State ow'eggwanga erya America Marco Rubio w'abeeredde mu press conference nga bamubuuza ku nsonga zino, ekitta bantu ekigenda munda mu ggwanga erya Congo ne Ebola ali munda mu ggwanga erya Congo, bakoze batya abasajja abantu b'eggwanga erya America abali munda mu ggwanga erya Congo abaagala okukoma munda mu ggwanga erya America babakoze batya? Bano nga balumiriza nti baagala baggulewo kampu ennene munda mu ggwanga erya Kenya, abantu baabwe abali e Congo, abali mu East Africa ne mu Africa yonna basooke bagende mu kampu eyo, amalayo ennaku 21 n'addamu n'atestingibwa ng'ali negative, yajja okugenda munda mu ggwanga erya America addeyo. Wabula munda mu ggwanga erya Kenya okwekalakaasa ate nayo kwatandise ku nsonga zino nga tebakkiriza kikampu kino ekya America. Wulya Secretary bw'agambye. On DRC and Rwanda, they signed a peace agreement. Unfortunately, compliance has not been good. We've had to impose a few sanctions on the Rwandan side. We are starting to see some compliance. It's moving, not moving fast enough, but we're hoping to see compliance at some point in the middle part of next month in withdrawing the Rwandan troops from there. Of course, we still have the M23 problem that has to be addressed. Kati bino byonna Marco Rubio yabeegodde mu press conference, wabula ng'ekisingako okuba ekikulu ng'ono ayongera okulumiriza nti obuzibu oba ekizibu ekya M23 munda mu ggwanga erya Congo kirina kumalibwawo Rwanda ng'eggyeyo magye gaayo. Rwanda nga teggyeyo magye gaayo, abayekera ba M23 n'eggwanga erya Congo lyonna awamu terigenda kubeera na mirembe yadde n'akamu n'akatono. Jjukira gye buvuddeko, bano baagenda munda mu ggwanga erya America era nga boolaba omukulembeze oyo Felix Tshisekedi Tshilombo ne basinkana president w'eggwanga erya America amanyikiddwa nga Donald Trump nga bali wamu ne Kagame. Kakati bano ne bakola endagaano ey'ekiwa mirembe, wabula endagaano eno kigambibwa nti Kagame yagaana okubeera ng'agiteekamu ekitiibwa era endagaano eno n'agiviolatinga oba giyite US Accord. Kakati ono bwe yaviolatinga endagaano eno eyakolebwa wakati w'abantu bano basatu, kati eggwanga erya America mu kwanukula mujjukira ebyaliwo bye nabagamba nti bakozesa drone eyali enkambwe neekuba omwogezi w'ekiwayi kino ekya M23 n'afiirawo mu drone attack. Kyokka ng'era amawulire gaayongera okubeera nga galumiriza nti n'omunene yennyini Makenga, Sultan Makenga yandibanga naye yafuna obuvune obanga yafa, kubanga okuva olwo taddangamu kulabwako mu public ng'ali mu kwadressinga nsonga zonna nga bwe yakolanga ku luli. Kakati nno ne bongera okuwoninga Major General Paul Kagame Lutagambwa nti n'amagye ge bw'ataagajjeeyo tomanya abasajja bayinza okugafuula potential targets ne babeera nga nago bagakuba, kubanga kino bwe baba bakyagadde bakisobola bulungi nnyo. Gye buvuddeko nakolera emboozi n'ekulaga satellite images ezaalaga amagye g'eggwanga erya Rwanda nga gasalinkiriza okuyingira munda mu ggwanga erya Congo. Jjukira nti Kagame yasooka ne yeegaana nti Congo Rwanda terinaayo magye, wabula oluvannyuma lwa satellite images ze twalaga ezaafulumizibwa nga amagye gava munda mu ggwanga erya Rwanda nga gayingira e Congo, ono yakkiriza nti tulinayo amagye, wabula n'ateekako akakwakulizo nti amagye gano gaali galiyo mu kuyambako okubeera nga gadifendinga akabinja kano akafadaka akalumbe mbu akalumbe eggwanga erya Rwanda. Kati akabinja kano mbu bakadifendinga nga bakozesa amagye gaabwe nga gali munda mu ggwanga erya Congo. Wabula ono ebyabayekera bya M23 ayongedde okubyegaanira ddala n'abyesulubabbira ddala ng'ennasu bwe yeesulubabba engalabi. Ono ng'alumiriza nti abayekera bano bawagirwa eggwanga erya Uganda butereevu nga takirumyemu, agambye M23 Uganda gye bava. You also know that Rwanda being blamed for M23, FCM23, Eastern Congo, blah, 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 and so on and so forth. Fine. You can blame us for doing whatever we could to make sure FDR doesn't cause Rwanda problems, and whoever was supporting that. But you cannot blame us for the start of this conflict, because everybody knows where this conflict started from and by whom, and it is nothing to do with Rwanda. This M23, I have said it before, came from Uganda. They did not come from here. Mukakati nno ekizibu kya Rwanda n'Abanyarwanda kyongera okukwata wansi ne waggulu. Mujjukira Dr. Muganga ono eyali awereddwa obwa Minister bwa Foreign Affairs, Minister of State for Foreign Affairs, Internal Affairs. Ono Parliament nebeera nga emulemesa okubeera nga
afuulwa minisita. Kakati ono twamulabako ng'akulukusa amaziga amayitirivu ennyo era ng'atudde ye ku kye yayita ekijja kya kitaawe oba ekijja kya taata we. Wabula wadde bino byonna weebiri era nga bitambula bigenda mu maaso nga tubiraba, kyakakasibwa nti omusajja ono yali alina obutuuze bwansi 3 nga bwe nze nga nkutegeeza. Kati waliwo amawulire amapya ate agafulumye ku nsonga y'emu ey'omusajja ono Dr. Muganga genjagala owulire oba otegeere. Omusajja ono Dr. Muganga ng'akyayongera mu maaso n'okugenda mu maaso n'okubeera nga alumiriza mbu ye tabangako wa ggwanga ddala lyonna. Era ono yalaze n'empapula gye buvuddeko eziraga mbu ono yali alina obutuuze obw'e Canada, yali alina obutuuze obw'eggwanga erya Rwanda, wabula ono n'alaga nti obutuuze buno bwonna yabudinawunsinga, yabwegaana, nga kitegeeza nti omusajja okubeera nga yazaalibwa munda mu ggwanga erya Uganda n'asalawo n'afuna obutuuze munda mu ggwanga erya Canada n'atakoma okwo n'afuna obutuuze munda mu ggwanga erya Rwanda, kyabala kyandibanga kinene era nga kinene ddala kyotasobola kubeera nga otegeera ggwe nga munnansi. N'olw'ensonga eyo okudinawunsinga obutuuze buno yandibanga era ayina kyabala akiyiseewo mu mbeera eno ey'okubeera nga yejjeeko bali. Abantu bangi beebuuza oba yali ddala ayagala Uganda era ng'akaaba amaziga amayitirivu ennyo n'atwala ne ku bijja gy'azaalibwa okukaaba gano gonna amaziga. Lwaki amawanga gano gonna 3 yali akwata paasipooti gaazo wadde ng'ono ye agamba takwatangako ku paasipooti 3 mulundi gumu mu bulamu bwe, era agamba paasipooti ziri 2 okuli eya Uganda n'eya ggwanga erya Canada. Wabula wano waliwo okulambulula okunene ennyo ddala okwakoleddwa ku nsonga eno. Ekyokubanga wazaalibwa munda mu ggwanga erya Uganda tekikufuula munnayuganda. Wuliriza, taatawo ne nnyoko nga baazaalibwa wano, nga baakuzaalira wano, tekikufuula munnayuganda ng'abantu abo si bannayuganda. Ng'abantu abo si bannayuganda. Ne bwe kuba kuliko omuntu omu nga we baakuzaalira nga talina paasipooti ya Uganda, oba kitaawo oba nnyoko, ampuliriza oyinza okulema okufuna obutuuze bwe baba nga abantu bano si bannayuganda. Wabula ate era omu ku bo bw'aba n'akatabo ka Uganda osobola okuba omunnayuganda. Bibuzaabuza. Mpite waffe ndowooza we mwetegereze nnyo, wano si Rwanda, wano tuli mu ggwafu Esseeta Goma sub-county Mukono district. Kati ekyo njagala kikole ki kitegerekeke. Kaakati nno eky'omusajja ono okubeera nga yazaalibwa Mukono district wali Esseeta tekimufuula kubeera nti munnayuganda. Tekimufuula kubeera nti munnayuganda kubanga waliwo bagamba citizen by birth, naye ng'ani akuzaala nga taata w'Omunyarwanda nga maama w'Omunyarwanda olw'okuba bakuzaalidde munda mu ggwanga erya Uganda kikufuula omunnayuganda? Ekyo nedda, tekikufuula kubeera citizen wa Uganda olw'okuba abazadde bo bakuzaalidde mu ggwanga lya Uganda ng'ate bo si bannayuganda. Kakati naawe okubuzaabuzibwa abantu abamu we kuva era nga bakimanyi bulungi nnyo nti siri munnayuganda, naye olw'okunoonya sympathy n'okuwuddiisa bannansi ono asobola okukiteekawo bw'atyo. Mwe mulowooze nti omusajja baamuzaala wano ne bazadde be baabaziika wano. Kisoboka okuba nga baamuzaalawo ne babaziikawo naye nga tebaali bannayuganda, nga baali oba oliawo baguze nga bw'omanyi ebya Uganda, obanga bajjira ku bantu bugizi ku muntu ne bajjira ku muntu ne babeera omwo nga si bannayuganda. Kati wuliriza, waliwo amawulire amalala agafulumye nga gano galaga nti General Kaguta Museveni okulonda omusajja oyo yabadde alina ensonga ze enneekusifu, era ng'ono yandibanga yakikoze okukuba ejjinja mu njuki okulaba ddala banaamuyisaawo oba tebaamuyiseewo, oba ng'ono oba oliawo alina emirimu gy'agala amukolere emirala, naye ng'olw'okuba nti kino kyazze nga tasobodde okubeera nga ayisibwawo, oba nga yakikoze okulaga nti ayagala omusajja ono abeere nga abalaga nti nze namulonze, naye ekyamazima amatuufu alina obutuuze bwa mirundi bwe giti ne bwe giti. Abanyarwanda saagala munyiigire, musajja wammwe paaliyamenti ye mulemesezza. Byonna byandibanga bisoboka obanga kino kyakoleddwa ne sipiika omupya asooka amala okulagayo nti mu paaliyamenti yaffe naffe tukola, wadde nga si yalese alipoota eya triple citizenship ey'omusajja ono ey'e Canada, ey'e Rwanda n'eya Uganda nga byaleeteddwa deputy we yeyekera yabadde alina kopi ey'ensonga zino. Kakati nno okusinza ku mbaka eyali amanyikiddwa ng'omubaka wa Kira municipality Honorable Ssemujju Nganda ono nga yavadda mu paaliyamenti, bino byonna abyogeddeko n'ategeeza nti Museveni bw'anaaba avuddewo oba avudde mu buyinza n'asigala nga mulamu,
oba afiiridde mu ntebe naye ng'avuddemu, waliwo ebyama bingi ebigenda okuziikulwa, waliwo ebigambo bingi ebigenda okwogerwa, waliwo ebintu bingi ebigenda okutegeerebwa ku musajja ono. Obukujjukujju amagezi ge yakozesanga bino byonna okubeera ng'abiyisaawo ng'akozesa mmwe bannansi, wabula nga mmwe yabasiba akatambaala ku maaso akabalemye okubeera nga mwesumululako oba okubeera nga mukejjako musobole okubeera nga mumanya obulimba bw'omusajja ono, amagezi g'omusajja ono ge yakozesanga bino byonna okubeerawo, wadde nga mmwe mwalowoozanga nti mukolera nsi ng'abasuuliyo ku busente obutonotono, n'abeera nga abawa obusente obutonotono, n'abeera nga abawa ebitiibwatiibwa, abanyize n'abeera nga abawooyawooya, n'abalimba n'ebifofofo, naye nga kyabala kinene nnyo ekisukka ku ekyo gwe kyolowooza. Era bw'otunuulira kabineeti eriwo eyalondeddwa, paaliyamenti eyalondeddwa olunaku olwaleero, erimu ababaka ba paaliyamenti abawerera ddala 120, bano nga si bannayuganda, bano nga bannalwanda bawedde emirimu. Ba MPs 120 mu paaliyamenti y'eggwanga erya Uganda, nga tewali tribe n'emu eweza ababaka bano 120 nga bava mu tribe emu mu paaliyamenti ya Uganda. Abantu bangi Museveni bw'aligenda bajja kutegeera nti yali musajja mugezi naye nga wa mutima mubi. Museveni byakola abantu balabanga ebiri ebyo accident naye abikola mu bugenderevu. Museveni yanoonya bw'osobola okupatronizing eggwanga lyonna nanga nti buli muntu mumuwe ku ssente. Kaakati osanga ba chairpersons mu Uganda okuva ku sub county nga bafiira ku Museveni kubanga be batuula ne babeera ne ka contract committee sub county y'ebijaba ne bali eza NADS ne bali ezaki so ya decentralizing corruption n'okulya ssente z'omusolo ng'omuntu yenna agenda okukirivasinga. Museveni will not allow you. Era gwe byayogerako bajja kusikayo buno project otono he can eyafuuka nga ye system ya government we surviving nti abo bona bolaba abo buli kayuniti ke yateekawo. Batsemuju ebigambo gobi byayogera tebyawukana nnyo na bigambo mutabani wa Museveni CDF byayogera naye adaga nti enguudo zonna mu capital nti tugenda zi withdrawing azigende mu UPDF gwe tuwe buwiru guudo lwe mwagala kukola na sente mekaze muyina fe tukole. First of all UPDF teyina capacity baade bazimbe Nambole we batandikira nga ne mixer tebazirina bapangisa mpangisa. I am telling you abasirikale nalimba sinkana nga ntubulire batwogerako mufe tugenda okukola project za government ne baga even simple things nga mixer tupangisa bipangise aba personnel bagiina weeri tebabawanga bikola. Ekyache twababuuza nti kati Nambole ng'ekyokulabirako bwe tukozesa UPDF tufisa senemeka twagenda okukananga tetukozesa nyingi okusinga contractor kati ne tubuuza ndi mu UPDF naye ani aziryayo ani aziryayo kubanga UPDF egenzo constructing a Nambole tukozesa sente zisinga contractor awa private wa bulijjo zaatwala kati Uganda okugisesetula okugijjawo eri it's going to be hard work. So nze ebimu byenzikiririza mpita nze ndowooza nti procurement committee ani basobola ozireducinga era ebimu nze nali nagendako wa Mwakanizi Keith nga nyomba nga bataddewo badecentralizing sente singa account yeyo kuzi uli edda nga beekira bakuŋŋaanya sente zigenda ku account y'ekira ne baspendingira at source kati ne basalawo buli sente collecting wanga ya government egenda mu treasury ne weebayiyo Mwakanizi nanga nti ekigendererwa kyali nti ng'oweekira asobola okuba n'omusolo bilioni 6 nga jja gukozesa mu gwa 8 ng'ate nyinawo wano ow'ennajeera ayagala zikozesa saawa zino azize zijja mu gwa 7 oli n'atona nazo nga tazikozesa nanga nti kati tusooka kozesa sente azeetaaga ebwe zijja ne zitandika okutambula nannyonnyola naye nabanga it made sense naye nayo lwali lutalo naye kugamba gavumenti okugiseseetula n'ogijjeewantu muju kibata kugambanga okuva lwe ba centralizing sente ezo nja kugereza ebitongole nga National Water Public Universities luliza abanga frugo
nga bwobeera mu university baguma university nga mwakuŋŋaanyiza biliyoni 3 nga ze mwagala okusaasaanya nga ziba zammwe mufiirawo okulaba nga muzispendinga mpola mpola kati the objective is to finish the budget kuba temuzirina zagenze ddewo omuntu so ezo proposals gyotandise eri eya okugyawo emikolo eyo mbadde njogerako sinza ate kwefulangament kikyamu kulunzi bimu ku byansanyuse wa Magufuli nagende Tanzania nensanga nga balina olunaku lwa independence nga Magufuli agamba nti sente ezo zetwalikozesa ku independence zigende zikola amakubo mu budget mu butongole tulinamu biliyoni 29 eza public ceremonies and state functions naye ezo ze ziri mu president's office kati buli abalala buli kitongole abakyala mu jenda wabayo eziriyo ebyabavubuka wabayo omwaka tukozesa sente nyingi ezisukanoza ne biliyoni 10 ku mikolo egyo bwe bagijjawo is a good starting point naye saagala kulowooza nti ekyazigisizaawo ku fisa sente kuba Peter nate nsoma National Development Plan 4 ntiro giyitaayitamu nga NPA egamba nti ebiruubirwa byonna byebaagala okutuuka Uganda byebaagala ogituusaako biri undermine ne cost ya public administration. In fact bonga bagiteeka at 70%. Utunuli ya budget ey'omwaka ogujja trillion ziri 8 kuliko 33 za mabanja, kuliko 10 za misaala, kuliko 8 bebawadde misaala baguleko amafuta baliyeko n'emmere naki. Kakati ogenda okumaliriza ebyo nga twasigaddewo sente zikola bintu ate sigamba nti bamanyi no gavumenti ekiyalemu okwekobaanamu ekikweke kwe kwogera amazima. Bw'osoma lipooti zaabwe amazima mwegali olumu beewuunya n'okwewuunya nga togasomye nga mwegali ne bagewakana. Kati NPA kyekugamba nti Development Plan 4 implementation ye egenda kubeera nzibu kuba sente zisinga zigenda ku public administration. Travel inland okutambula. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ng'abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Waliwo ekigambo kye mbadde nkugamba nti Abanyarwanda bali 120 mu Parliament wabula badde ensobi. Abannarwanda bali 112 mu Parliament y'eggwanga erya Uganda. 112 mu Parliament y'eggwanga erya Uganda. Njagala onfune bulungi nkutegeeza nti waliwo tribe ng'eri pyuwa nga bolaba pyuwa Abanyarwanda eweza ababaka 120. Kababeera ababaka abava mu Central wano katugambe nti Abaganda pyuwa Abaganda nga pyuwa nga Baganda nti 120 tebawerawo. Kababeera Abanyankola bava Embalala nga Banyankola pyuwa nti Munyankola pyuwa yennyini 120 tebawerawo. Naye Abannarwanda abaava e Rwanda ne bayingira eggwanga Uganda essaawa zino mu Parliament mulimu 112. Nakutegeeza gye bujja maaso awo Mame Switzerland. Parliament eteekateeka okugjawo Munnayuganda okwerondera Pulezidenti nga Parliament yeeronda omukulembeze w'eggwanga. Olwaleero bali 112. Mu kalulu akajja tewewuunya nga baweze 200 n'okusoba. Kaakati bano olowooza mu Parliament eddako ey'A2023 bana babaweze bameka? Era strategy eno olowooza Abanyarwanda okwera 112 nsobi oba si nsobi? Byonna manya nti biri mu pulaani. Njagala owulize Gasumba otye. Banyarwanda, we have 102 MPs in Parliament. 102. But they're exclusively quiet. Someone who is helping us, fighting for our rights, he's an MP from Kiboga, Muganda.
So even if you are given 200 MPs in parliament, forget it won't happen. Malcolm X, there is a statement he made, there's what they call a house nigger and a house nigger and a farm nigger. A house nigger, he's always there praising the king and his master. A farm nigger is always complaining. The moment Ugandans are appointed to big portfolios, they tend to forget their own. So my brother, about having representatives in parliament, call me, I will tell you what we are going through. My name is Frank Gashumba. I was born and raised in Masaka, Villa Maria, a small village called Villa Maria. My grandparents migrated from a small country called Rwanda in 1922. They ended up settling in Masaka. Both my parents are buried in Masaka. My father too was buried in Masaka. Basically, I'm a Ugandan 100%. But the discrimination in this country is unbelievable. Someone mentioned it. During elections, you are allowed to vote. And trust me, such kati ekisinga okubeera nga kikwewunyisa mukwano gwange atugoberera kwe kubeera nga omusajja ono Frank Gashumba agamba nti discrimination oba obusosoze munda mu ggwanga erya Uganda tebwogerekekangako, wabula ng'akugambye nti ate mu parliament ya Uganda mulimu ababaka 120 bano nga bonna bava munda mu ggwanga lya Rwanda ne beesolosa Uganda. Bannange, kiki ekituufu abantu bano kye baagala? Batandise n'okubalonda ku bwa minisita mubalaba, wadde muganga yagaaniddwa, naye waliyo abalala abaali babaddeko ba ministers nga bava munda mu ggwanga lya Rwanda. Waliwo abali mu offices ez'enjawulo eziri waggulu nga bava munda mu ggwanga lya Rwanda. Waliwo abali mu magye mu poliisi nga bakulu mu prison nga bava munda mu ggwanga lya Rwanda. Kakati bw'obeera ng'olina ababaka 12 mu parliament etali ya mu nsi yo, bannange njagala ombuulire bannayuganda basobola okuvaano ne bagenda e Rwanda ne bakuba campaign ne babalonda abasukka 10 ne bayingira parliament y'eggwanga eri e Rwanda. E Kenya kisoboka, e Tanzania kisoboka, naye lwaki mu Uganda abantu 12 balamba bali mu parliament etali ya nsi yo n'oteekako ebigambo ng'ogamba nti bakusosola? Era nga bano bonna abali mu parliament balina passport za ggwanga lya Uganda, nga naawe ayogera olina passport ya ggwanga lya Uganda. Bino byonna oba obalaki? Kiki ky'oba otegeeza? Ani abaasosola ani? Abantu bano basosoze. Abantu bano tebasiima. Kyova olaba nga mu DRC M23 baagala kumpi kusalako kitundu bakifuule kyabwe nga be bakikulembera, kubanga baali baagala kuwamba Kongo yonna nerabika nga ebalemeredde. Kati okulwana okufiirawo baagala basale kuwakiri Eastern Congo efuuke yaabwe abannalwanda ba M23. Bano nga bawagirwa eggwanga erya Rwanda okusinziira ku ggwanga erya Amerika. Kyokka nga ate ye Rwanda President Kagame agamba nti abanyalwanda bano ba M23 bava mu Uganda ne bagenda e Rwanda ne batandika okuyeekera, nga mu bufunza alinga agamba nti Uganda ate ye yabasindika. Kaakati nno wano wali okubuzaabuza, wabula bino byonna wadde weebiri ebyokuba mu passport, ebyokuba mu obutuuze, ebyokuba mu obwa minisita, ensonga evaawa? Kati njagala owuliriza ebigambo bibino. Citizenship is not automatic here. Okay. No, even if you are born here, and bred here, gone to school here, did everything here, and you are not a Ugandan. But although they say Ugandan by birth, it doesn't mean that you are Ugandan by birth. I did not talk about this. There's a lot of stuff. We shall talk maybe with time. Yes. Citizenship is of types here. There's a citizenship by birth. Yes. This means your father, your mother are Ugandans. Okay. Or one of them is a Ugandan. Or your grandfather, or one of your grandparents is a Ugandan. Is a Ugandan. That's when they refer to you as a Ugandan. Citizen by birth. By birth. Yes. Citizen by birth is you are born to either both your parents as Ugandan, or one of them, or one of the grandparents. Okay. Then there's a citizenship by registration. These are now the others who register after long stay, after acquiring, after marriage, for marriage, due to marriage and due to long stay.
those other stuff. Then due to naturalization. So we have those types of citizenship. Okay. So now, in Uganda, even if you are born here and everything you have done here, even if you spoke Luganda better than the Kabaka of Buganda, put the Bisoko and even if you speak Ngero, you will not become a Ugandan. Oh wow. If your parents are not Ugandan. Ugandan. If both your parents are non-Ugandans, you remain non-Ugandan. Non-Ugandan. For as long as you do not have any of your parents being a Ugandan. So that is what happens here. The law is not automatic. Some countries, when you are born there, you automatically become. In the UK, we follow the UK, I think, Commonwealth law. Yes. It also, they practice the same law. Yes. In the UK, same. You cannot be born in the UK and then automatically acquire become a citizen of the UK. Yes. No, it is impossible. You have to go through the process. Just go through the process, and the process, I was born here, then you adduce that evidence that you were born in UK, in this hospital, then they register you as one. Not treat you as a bona fide citizen straight from birth. From birth, no. So, Mr. Munde, a one-piece story in Mawoje has given birth to a baby Chigundu. We spoke earlier on. And I've given birth to this baby from a country like Germany. That means this baby can acquire citizenship from Germany by birth. It depends on the country. Okay, it's not automatic. Yes. For US, until recently, yes, it was automatic acquisition of citizenship. Okay. Until recently. Until recent, yes. I'm told the law is changing with President Trump. Yes, it really is. But previously, if you were born in Canada, countries like US, you automatically had to become a citizen of that country. So, in fact, in hospital, after you have given birth, after a lady gives birth in a hospital, one of the documents that they process is a passport. Is a passport? Yes, for the kid. Wow. You leave hospital with a passport. Yes. All papers leading to acquisition of the passport. A passport. So a baby lives there when she is registered as a citizen. They have already put papers for passport. You have also put papers for birth certificate. Everything. I'm told those hospitals in the US, by the time they discharge the mother who has given birth, the baby almost has everything. Everything. Passport, birth certificate. Then the other registrations. So citizenship number. Everything. So you leave that also. The only documents you have not left with is maybe driver's license. The driver's license. You have not attained the age. No, but of course, in the future when you apply for driver's license, it will be very easy using this. Now, it is the reason why you saw in those years, maybe before you were born, those years, we used to see ladies here who would get pregnant at the age of 5-6 months. They take off. They go and give birth in Canada, in US. Just to to give citizenship to the baby. They say that's the land of opportunity. Yes. So many went and did that. Okay. Until recently, when they were still doing it exactly until recently, until President Trump said, no, we are changing things. And of course, the scrutiny is too much. Yeah. Especially if you are pregnant, they scrutinize you. To give you a visa, they will they ask so many questions. It's really tight in there. They ask so many questions. Yeah, that's true. But before that, people used to travel there while they were pregnant. One time, I was traveling to Chicago. Okay. This one I experienced with my 2 eyes. I was seated next to a lady who was pregnant. But all her journey, she was very uncomfortable. I don't know why they allowed her to board from Entebbe. But when we reached Amsterdam, we had a transit there. We landed in
Amsterdam in transit to Chicago. Okay. So in Amsterdam, the lady was very uncomfortable, but she would try not to show. Sure. But me, I had sensed. That she's. I asked her, I said, no, I'll be fine. I'll be fine. Then, now when we boarded from Amsterdam to Chicago, I did not sit. Our seats were changed. Oh, separated. But just before we landed in Chicago, about 30 minutes to landing, they were announcing in the plane if there was a doctor on board. On board. So there was a doctor who volunteered. The lady was giving birth in air. In air. They helped that lady. She gave birth in air. Then the first question the doctor asked was, in which airspace are we? Then the lady was very curious, you know. To find said, out. Are we already in the US? Yes. That would definitely be me. You get it. So they said, those people, the pilots and those others, air hostesses said, yeah, we're in the US airspace. Definitely, yes, this is what I wanted. Done. She was very happy. The kid was American baby. Yeah, baby. By the time they were landing. The baby was landing as an American citizen. Yes, and the paperwork started from there. So that is what used to happen. But for us now, like Uganda, the law is different. You go. It's baramusiza basibo ne banyabo mugiye bale gyonna gye mutuusaako engalo tubadde tuludde okuwuliziganya mbaddemu n'ebyensumbuwa oweekyewedde naviibwako muganda wange enyini kwenzira so tubadde mu bizibu ebyo that's why tubadde tuludde okuwuliziganya naye tukomyewo njagadde olwaleero katono nnyo njagala kwanukula bannayuganda 1 abaafuna essanyu nga mwami Museveni amaze okufulumya cabinet oba baministers nga bwe yafulumya cabinet eyo abamu bawulira essanyu nga Honorable Kabanda taliiko Honorable Kabanda David ate era still nyana okulaba abaawulira ennaku abaanakuwala nga still erinnya lya Honorable Kabanda tebalirabyeko still mu mbeera gye munyana okulaba abataanakuwala ate era ne baba nga tebaafuna ssanyu nga wabula beewuunya bwewuunya njagala kuwa ensonga nga 3-4 1 ekisookera ddala kino mukijje ku nze emirundi egiwererako ddala nga nyumyako ne Honorable Kabanda David azaakiragalunye nti ye mu bifo bye yeegwanyiza oba bye yali alooseeko okubeera ekifo ky'obwa minisita si kyekimu ku byo era ku nsonga eyo Honorable Kabanda awaawo ensonga ze nga 4 eziri very clear lwaki obwa minisita tabwegwanyiza era ye akyogerunya nti okusinga ekifo kye yali yeegwanyiza kyekifo kya member wa parliament era ng'agamba nti ekyo kimumalira ddala okuweereza bannayuganda n'okuweereza abantu abeekasambya so kino njagadde ngabaneko naawe nti Honorable Kabanda tabeeranga kawo ne yeegwanyiza okubeera minisita just nti kibadde mu mitima gya bannayuganda kibadde mu ndowooza za bannayuganda mmwe oba bo nga balowooza nti maybe Honorable Kabanda y'omu ku bigwanyizo bwa minisita which is not the case ensonga ey'okubiri olwaleero gwe bw'oba olowooza nti Honorable Kabanda obutalondebwa ku baminisita alina kye yafiiriddwa ekinene
njagala osooke weebuuze kiki minisita mu gavumenti ya pulezidenti Museveni kyayinza okusakira abantu be oba kyayinza okulobinga mu gavumenti eno nga yeyambisa ofisi ye ya minisita nga Honorable Kabanda David olw'okuba si minisita nga tasobola kukisaka. The answers tekiriyo nti olwaleero okkiriziganya nange buli minisita mu gavumenti ya Uganda kyasobola okukola ne Honorable Kabanda newankubadde si minisita asobola okukikola. Ensonga ey'okusatu, abantu bangi baagala obwa minisita beegwanyiza ebifo ebinene omuli obwa minisita, obwa memba bwa parliament, ba ambassador, ba permanent secretaries, commissioner mu parliament, abalala beegwanyiza okubeera ba presidential advisors. Ne mu byonna ku nkomerero ya byonna kye basinga okunoonyeza ebifo ebyo kwe kubeera n'amasannyalaze, okuyonka ku masannyalaze n'okwongera okusemberera awali obuyinza bw'eggwanga basobole okwetuusaako bye bandyagadde okwetuusaako nga bali mu bifo ebyo. Naawe olwaleero njagala kubuuza gwa ndaba, nsaba okwate Honorable Kabanda David, okwate ne minisita yenna gwe gwolowoozaako mu gavumenti ya Uganda. Olwaleero njagala weebuuze, gwalowooza nti Honorable Kabanda yafiiriddwa obutalondebwa ku baminisita? Mu baminisita bonna abalondeddwa gwe olowooza olwaleero ani alina amasannyalaze amangi olw'okuba yalondeddwa ku baminisita, oba abadde ku baminisita nga mu byobufuzi bya Uganda alina amasannyalaze mangi agasinga ga Honorable Kabanda David? Olwaleero amazima gali nti ojja kukkaanya nange nti mu byobufuzi bya Uganda we buzibidde olwaleero, we bukeeredde olwaleero, teri munnabyabufuzi, teri mukulembeze mu bano baminisita abalondeddwa ng'alina amasannyalaze g'ebyobufuzi okusinga ga Honorable Kabanda David. Ensonga ey'okuna, tuli ffenna mulina okutandika okuyiga okumanya engeri gavumenti gye zoopaleetingamu. Nti olwaleero ojja kukkaanya nange nti n'abamu ku babadde balobinga obwa minisita, bangi ababadde balobinga obwa minisita ate babadde bayitira wa Honorable Kabanda David. Lwaki babadde bayitira wa Honorable Kabanda David? Si abalobinga obwa minisita bokka, abali mu kulobinga obwa PS olwaleero, abali mu kulobinga obwa ambassador olwaleero, abali mu kulobinga obwa executive director mu bitongole bya gavumenti ebitali bimu, abali mu kulobinga obwa ebifo byonna ebinene mu gavumenti. Gwandaba ojja kukkaanya nange nti bangi bali mu kulobinga ebifo ebyo nga bayitire wa Honorable Kabanda David. Ekyo kitegeeza nti mu gavumenti yonna gyeva ne gyeraga nga neya Uganda mwogitwalidde, tulina abantu ababeera n'obuyinza, ababeera ne powers, ababeera ne influence okusinga abo abali mu bifo. Kiki kyegezaako okujja nti olwaleero tubeere b'amazima. Honorable Kabanda alina influence nnene mu ggwanga Uganda okusinga baminisita bangi abaweereddwa bwa minisita. Nkugambye nti eri abali mu kulobinga ebintu bye beetaaga nga bayitira ewa Honorable Kabanda David newankubadde si minisita, naye nga baminisita weebali. Naye olw'ensonga nti abo abali mu kulobinga ebifo bakimanyi bulungi nti olwaleero mu ggwanga Uganda
abantu abatono ennyo abalina influence, abalina obusobozi, abaliko amasannyalaze, abaliko amafuta olwaleero mu byobufuzi n'obukulembeze by'eggwanga Uganda, Honorable Kabanda ali ku mwanjo nnyo. Kati omuntu ali mu kategori ng'eyo, omuntu ali mu ttuluba eryo, tomusuubira kululuukalira bwa minisita, because akimanyi bulungi nti obwa minisita kifo bufo ekitalina powers, ekitalina authority. Honorable Kabanda akimanyi buli kirowe nti bwe ndowooza nze ng'omuntu, ate nga naawe ndaba bw'otuula n'ofumiitiriza ojja kukaanya nange nti baminisita bangi abaweereddwa ebifo bali ceremonial, tebasobola kudetermininga policies, ministerial policies mu ministries zaabwe ezaabaweereddwa, tebasobola kuinfluencinga decisions, tebasobola kusalawo ebintu nga bwe birina okuddukanyizibwa mu ministries zaabwe ezaabaweereddwa. Naawe nsaba okimanyi olwaleero Munnayuganda nti we bukeeredde olwaleero, we buzibidde olwaleero, Honorable Kabanda, Bannayuganda abamu be balowooza nti maybe abadde disappointed obutalondebwa kwa minisita, naye oba otegeera ebyobufuzi si bya ggwanga Uganda lyokka n'amawanga amalala mangi, ojja kukizuula nti Honorable Kabanda tayinza kubeera disappointed olw'ensonga teyalondedde kuba minisita, because aholdinga influence y'amaanyi, adetermininga binene mu byobufuzi by'eggwanga Uganda olwaleero okusinga baminisita abalondeddwa. Eriyo ekigambo ekyabeera adopted kye bakazaako erya kitchen cabinet. Mugende munoonyeze ku kigambo kye bayita kitchen cabinet. Kitchen cabinet nti mu mawanga gonna mu nsi yonna tubeera ne cabinet ngene eyalondeddwa, cabinet eri mu lwatu, cabinet emanyikiddwa, naye wabeerayo ne cabinet bannansi gye babeera tebamanyi, ebeera mu background, ebeera emabega eyo mu ffumbiro nga yeesalawo baminisita bano oba cabinet eno eri mu lwatu ate lyerina okukola. Oba ontegedde bulungi nti mu governance, mu system za governance tulina abantu abali mu bifo abamanyikiddwa mu bifo ebyobukulembeze n'ebyobufuzi. Abo nno mwattu si be basalawo direction y'eggwanga, nedda. Abantu abali mu background, abalina influence, abalina powers, abalina authority, gye twayise kitchen cabinet, mwattu be basalawo cabinet eno ey'omu lwatu kyerina okukola. Njagala kutegeeza nti Honorable Kabanda tali mu cabinet eno eyalondeddwa, ojja kukaanya nange nti ali mu kitchen cabinet. N'olwekyo njagala kujjukiza era nti mu public Honorable Kabanda zaakyogera lunyagagamba nti oba minisita sibwagala. Actually ne bw'aba akunnyonnyola, nze nali nfunyeko omukisa omulundi gusigumu seebiri nga mubuuza nti naye Honorable wandyagadde singa in case singa bakuwa minisita wandyagadde ba minisita kingaga nti nedda demakumbuza na ministry gye njagala kubanga ba minisita sibwegombangako. So omuntu azaakola statement ng'ezo nga zaakulaga nti teyeegwanyiza ba minisita era n'akulaga nti atalina influence okusinga ba minisita, nga n'ababadde banoonya ba minisita babadde bayitira wuwe, really toyinza kugamba nti abadde so disappointed, toyinza kugamba nti abadde disappointed nga talondedde okuba minisita. Njagala tukozese logic, tukozese common sense nga twanalizinga ebyobufuzi. I do believe, I'm conquer sure nti Honorable Kabanda David munange teyabadde disappointed.